Ebbaluwa ya Yokaana ey'okusatu. Nze omukadde mpandiikira Gaayo omwagalwa gwe njagala mu mazima. Omwagalwa, nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwo bwe gubeera obulungi. Kubanga nasanyuka nnyo abooluganda bwe bajja ne bategeeza amazima go nga ggwe bw'otambulira mu mazima. Sirina ssanyu lingi erisinga lino okuwulira abaana bange nga batambulira mu mazima. Omwagalwa, gya bwesigwa emirimu gyo gyonna gy'okolera abooluganda era abagenyi abategeeza okwagala kwo mu maaso g'ekkanisa. Abo bw'onoobatambuzanga nga Katonda bw'asaanira, onookolanga bulungi kubanga bavaayo olw'erinnya nga tebaweereddwa kintu bammawanga. Kale kitugwanidde okusembezanga abalinga abo tulyoke tukolenga omulimu gumu n'amazima. Nawandiikira ekkanisa ekigambo, naye Diyotuleefe ayagala okubeera omukulu waabwe tatukkiriza. Bwe ndijja kyendiva njujjukiza abantu ebikolwa bye by'akola ng'ayogera ku ffe ebigambo ebibi ebitaliimu. Si ebyo tebimumala, naye era ye yennyini tasembeza baaluganda, era n'abaagala okubasembeza abaziyiza n'abagoba mu kkanisa. Omwagalwa, togobereranga kibi wabula ekirungi. Akola obulungi ye wa Katonda, akola obubi nga talabanga Katonda. Demeteriyo asiimibwa bonna era n'amazima gennyini, era naffe tutegeeza, naawe omanyi ng'okutegeeza kwaffe kwa mazima. Nalina ebigambo bingi okukuwandiikira, naye saagala kukuwandiikira na bwino na kalaamu, naye nsuubira okukulaba amangu tulyogera akamwa n'akamwa. Emirembe gibenga gy'oli. Ab'omukwano bakulamusizza. Lamusa ab'omukwano ng'amannya gaabwe bwe gali.